nayagala nemekuwa option kuba I knew bwe nagamba nti pastor nsaba kuddamu kayimba kano wali tuddawo ng'olina ebirowoozo nga mitwalo nga toyagala kunyiiza ate nga toyagala kukolaki kuba kayimba naye ne tutunula mu kawaayiroko kaliwagamba mukozesa mirembe temulwana pastor kamulekerewo wayinza kibiramu nti munnange omwana teyaŋŋambye naye makugamba walinambi so basebo nakozesa oluyimba lw'omukulu ono naye olwaleero ansonyiye pasagala kunsonyiya tonansonyiya naye kiba sikunyigirangako I just wanted to clarify nti I wasn't part of and I want to tell people yes that is part of I was receiving calls people nga balowooza nti twakanyiza oddemu oluyimba lwange ate otoluddemu ng'oyombesa ki and nga bwe bafuna calling n'oyimba oluyimba olwo nkolerayo ekyewunyo nsabayo ekyange because oluyimba olulina amafuta kati mwoyo oyo yakukkako nange yanzikira nendaba. But congrats, at least wakola show nenyuma. Congratulations. Bamuletedde obusimu. Naye mbabanja ekimu ekya 10 waaki. Akava mukomerera bamuletedde mukomera. Wakoze. Yagira, oluyimba lwo kamunyanyira omutwe guziika ku kyakye Nansana. nakusanga abadde luzira. Computer misuse. Waliwo yayimba ati ayi Katonda waffe yateekawo musenze kati musenze yamusenze paka mukomere nedda tebiriimu biyimba pastor sibya biyimba neera bamumanye Uganda bwe kimu solo sibo osobola obutasoma naye abava mukomera baba naaza ebiragalagala gwe tufukamira apasa tonfukamira okay yimirira kazi oli musiraamu oli musiraamu nene omusiraamu wafukamira kale ne bwe tuyimirira awulira tukusabira tukunaaza mu musaayi gwa Yesu Kristo linako pastor banaze musayi mulala omwana ono yafudde mukomera tusabye omuyambe awangula emisango egyo mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amen. pastor bugende njagala okusembayo ensonga zaffe esooka webale kubeera freestyle webale kubeera artist and at the same time a pastor because nkwagala nnyo because of one thing you're too down to earth. Era bwe nagenda mu parliament kyengenda okusooka kino nkyogera ndi wano bwe nnyingira parliament 2026 pastor Bugembe ku bibiri bye bampa olinako millionaires kino kyo nkyeya millioni 2 pastor bayimba bannaabwe sekendera mu ggulu akasembayo abalimba basobola okugenda bamusibira ekitalo abakazi bakusibidde ebyange byawe Maulana there is plenty of women but tetukwayo omuntu baffe ezimale pasa awo abantu batubuuza bagambogera mu ndiga ezo zasumba ne mubulamu era gwakola ki anze nina sister wange olinawe weewolereza nogaaga wali oyagala yakola ki yagenda tofunayo omulala ate pastor kati gwe oli kumpi ne Bujingo osobola ofuuka nogaa kati ndi haji n'osendiga bbiri omuluyo ate era waliwo abantu gyalimu nga bali ready kati mbuuza tuli ku interview tuli ku comedy kubuuliranga abantu mbalaba what is the problem with Nina Rose? Nina Rose tasobola. Okay, what is the problem with Grace Kan? Pasa lwaki omusengulira abantu nga tebajja mu kyalo lwaki agaanye okwesalirawo tumusalirawo agaanye pasa wateeka okuba waliyo endiga eri mu inbox yo ng'eri eti gijjiremu oyogera ki ku nsonga eyo nga tunaba mwabagitandise mugimalirize naawe wabasajjawo tugimalirize Rain and Maulana tugenda kukola ekitabanko tugenda kufuna omukazi yenna gye tugenda omujja oba wabweru waggwanga lino baki tumulete ku kanisa yo nga tukwagaza ekigambo eki nzikiriza okufumbira omukyala Maulana ne Rain gwe baleese olw'ebintu bye bamperedde kuba tugenda kwa buli kintu akikozeewo tugenda twalayo ebintu ewaabwe muwala tumugambe tutwale wantu awa wa pastor Bugembe ate muwala ffe alize mmwe mujje mumuleete nga neyanziza nnyo okundowoozaako
n'okubasaba baana bange okay my brothers to stay out of trouble. You are very talented people. Yeah. We love you. I'm your fan, and I confess I am your fan. I love you so much. So try your best to make sure until you stay out of trouble. Much second. But batugambire ku kisusi wasedde bibitaro oyo muganda wa Daudi yakanya wasi sekende tulina kye tulaba mu maaso abantu babiri balina ekintu kye bagenda okukola omanyi eggwanga kasita vegetation yeggwawo tukisobola okuviirako ekyeya endya alien skin n'amooto mu balamuzi gye balyamu akakoola alien skin yapangisiza ennyumba e Kasenge naye but I've never met alien skin. But I love his style. I love the fact that he's very talented. Nalimu supermarket yemu nga tulina byetugula ne mpulira omuntu ng'aga nti mwana gwe wantama nagamba sirina ng'olimba luvuga tolina kye wankola just wanta ekintu ekyo kyansesa nnyo and I think that was my first time. Isn't that alien? Yeah, that's very creative. No, alien skin you Pastor Gembe and Vicky Gaza ogatte ebirwayo ebibiri bino nga tuyimba Yesu muyimba Yesu naye pastor ogenda ku stage kati wakumanyi ogenda ku stage nyimbiramu kali akayimba mu kifo kiri kamuyimbiremu kuba kamanye kagala nnyo jja n'ebiyenge kakubemu ati pastor kayimbe ngenda kuyimbira mwoyo we nakusisinkana nga ndi bubi mu kifo kiri we nalabira eggulu erika mu kifo kiri yoyo yakakwatira mukomera we bamusiba nali tamanya makubadda muyimbire kwasesembayo yalina ekifo agimanyi omanyi omwoyo we nyimbiramu omwoyo omwoyo olusalu oyo ayita mu kibiina n'omukono gwe oguwonya akutte n'ekitala mu ngalo buli mulabe wamukakkanye wanika emikono waggulu omusabe akusumulule mayo teyasirika bwe yawulira nti Yesu ayita omwoyo we naffe tulaba ebitundu nga twogera kubanga ne Batimayo teyasirika. That's why we talk. Nati otumulaba ng'ayitawo naffe tudduka tulasooka otula ku nnyondo tuga tusirika Batimayo tukijja mu kayimba ako Batimayo teyasirika basabira n'okulokoka mulina okulokoka bannange ebyo buli lwe mbitukako nga mwebuzaabuza But thank you so much for being our friend. ng'osiibula njogedde okulokoka fetwalokoka eno mu Isiraamu omusiraamu wali omulokole amiina tewali mutawaana washpausi wakawa mmwe wankubirako neetayitamu oyagadde kumpayiriza mukwano Majagina pa ebyaddala pastor banzigyeko buli kyange sina tujja kujja tunyumeemu naye nga mbadde very serious to you because you are superstars. We shall stay out of course you can't tosobola gamba buli muntu ali mu kkubo the road to success eddwaliro lijja kusanga ekkomera lijja kufunako police biki but do your best to stay out of trouble tekitegeeza nti kyusa ebirowoozo byo obakola ki but do your best because mwewe muli mabega waliyo abantu abalanga 1,000 oba nga miliyoni ebeegomba so nsaba you try to stay out of trouble just ng'ekigabo kiri try teri n'omu atuukiridde nange situukiridde. But I want to tell this to abantu abajja okunkwata kati nakyuseemu come to me kati amud ati dangerous kyaga byakunkwata ebyo mbadde ndiko amaggwa kati kubanga agambye stay out of trouble kati amuzo nkanga